Okay, we have some major breaking news, ladies and gentlemen. Gwalaba video eno ng'oli munnankyukakyuka ng'oli muwagizi wa Bobi Wine kikukakatako nkiddamu kikukakatako okusharinga video eno as many times as you can. This is breaking news ate nga mawulire ga nkizo wansi gamba nti ga nkizo nnyo ogatambuze ng'ayolekera ogenda mu district oba mu kibuga ky'Embale olunaku olwaleero gy'alina lwaleye esooka mu mwaka ogwa 2026. Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine akwatidde ekibiina kya National Unity Platform mu kuvuganya ku kifo bwa president. Akalulu ke tugenda olwo ennaku z'omwezi nga 15 avuddeyo n'ategeeza eggwanga obulamu bwe bwandibanga buli mu matigga. Mu bigambo bye ng'akozesa omukutu ogwa Facebook ne X ataddeyo post just 20 minutes ago. Post eyo esoma etya? Njagala tugiyitemu ffenna era nja kusaba gwe atulaba ogiwe akadde ogiwulirize ate otegeere kiki ekiri mu post. Atandise agamba nti agent kitegeeza ki? Nti kino tekirinda. Eno post agikoze ali mu mmotoka ng'agenda Mbale. N'agamba nti I have learned from security circles of a plot by the desperate regime to have me arrested before polling day in order to create a pre-emptive massacre akin to what they did in November 2022. Akugambe nti afunye okutegeezebwa okuva mu ssaako za security mu by'okwerindirira ndi waliwo olukwe olukolebwa abasajja abali mu kutya okumukwata nga tetunnatuuka mu kulonda, okwetangira oba okuteekawo okwagala okutta abantu nga bwe baakola mu November 2020. Ojja kujjukira bulungi nnyo nti mu November 2020 nga Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine anoonya akalulu bwa president mu kalulu ka 2021 yakwatibwa eruwuuka. Era bwe yakwatibwa eruwuuka abantu beekalakaasa ekyaviirako okufa kw'abantu abasoba mu 50. Nawo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu post gyakoze agambe nti afunye okutegeezebwa nti bagenda mukwata. N'agenda maaso. That way, they will be able to carry out massive arrests and abduction and get justification to deploy the military in every spot. Nti bagenda mukwata nga bakimanyi nti abantu bagenda kwekalaka. Njagala nono owulirize video eno ogiwa obudde. Baagala bamukwate nga bwe baakola mu November 2020 abantu basobole okwekalakaasa mu mbeera y'emu. Bajja kukwata abantu bangi nnyo, basibe abantu bangi nnyo, bafune n'ekibaleetera okutandika, bafune oba justification nkiyite ntya, bafune basobole okuteeka amagye mu buli katundu k'eggwanga Uganda. Among other plans is for the brutal police officer called Bravo to provoke a confrontation in Mbale city or the neighboring district so that they get justification. Mu malala gafunye omusirikale amanyikibwa nga Bravo. Tuyigenda nnoonya ekifaananyi kya Bravo saaga. Bravo genda fuuka famous. Omusirikale gwe bayita Bravo mbu ayagala kuteekawo kusoomooza Bobi Wine wanaabeera mu Mbale city oba districts eziddako basobole okufuna ensonga lwaki bakola kye baagala okukola. Era pulaani endala nti bagenda kudeployinga abayaaye nga bambadde engoye za NUP mu kala za NUP bakole fujjo basobole okiteeka ku NUP mbu yeekoze fujjo mu post ye. N'agamba nti we urge our people to remain peaceful and non-violent but very assertive. Agambe nti buli kyonna kye bagenda okukola olunaku olwaleero nga waabitubuulidde ebintu ebisatu
temukola fujjo, musigale just nga mwogera ddoboozi lyammwe. Remain peaceful and assertive. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu posti ye ataddemu ebintu bisatu. Njagala otegeera amagezi g'ono omusajja. Agambye nti baagala mukwata. Era bamukwata baagala abantu beekalakaase. Wuliriza bulungi nnyo. Abantu bwe beekalakaasa kigenda bbawo ensonga lwaki bakwata abantu babasibe, era kibawe n'ensonga lwaki badeployinga amagye. Kati njagala owulirize. N'agenda mu maaso n'agamba nti era waliwo n'omusirikale amanyikibwa nga Bravo gwe bataddewo ateekewo embeera ku Kyagulanyi ng'ali e Mbale gy'agenda right now basobole okumukwata. Owuliriza. Era n'agamba nti we bamukwata abantu ne bateekalakaasa bateeseteese abayaaye nga bambadde essaati za NUP bakole okwekalakaasa bakyankalanye bafune ensonga lwaki bakola ekyo kye bapulaninga okukola. Bino Bobi Wine abyogedde eddakiika 2 emabega. Pulaani n'agiyiwamu obuugi. So whatever they are going to do, if they happen to do it nga bw'akyogedde already abyogedde, that means there is someone in the security circles awadde Bobi Wine information eno. Naye n'agamba sigenda gisiriikirira, ngenda giwaayo. N'agiwaayo ensi egitegedde. Gwe kyolina okukola kiri kimu, totuulira vidiyo eno, sharinga vidiyo, tambuza vidiyo. Abyogedde mu posti nze mbikuteredde mu vidiyo because waliwo abataagala kusoma, waliwo batalina budde bwa kusoma, waliwo omuntu nga yali ku mulimu gwali busy talina gasoma naye ng'asobola owulira. Kati gwe teekako share button ku eno vidiyo. Put a share button. This is what is being planned okutuusibwa ku Kyagulanyi. N'agambye olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ogenda e Mbale n'avaayo ng'ali peaceful, tewali gwe bakubye, tewali gwe basibye, tewali gwe batiyagasi gwe bakubye. That will be the only surprise. Naye bino ebyokkuba abantu, I'm expecting that. Amaliriza agamba we urge our people to remain peaceful. Nti ne baba bamukutte, ne bwe baba bamukutte, remain peacefully but assertive. Beera peaceful naye sigala ng'oli ku mulamwa. Era agambye nti waliwo pulaani ey'okumukwata nga tetunnaba genda mu kulonda. Ebula ennaku 13 tugende mu kalulu. Abyogedde. Akategedde. Njagala otambuze vidiyo eno. Kola ki? Tambuza vidiyo. Jolo Quality Properties bakutegeeza nti only 1.5 million okutandika n'akadde kamu n'ekitundu osobola ofuna ettaka. Kuba essimu eri awo wansi omukyalo yakunnyonnyole ate agenda nakukyaza. Brother okutwala olambule estates ez'enjawulo ate omanye more details about this. Tambuza vidiyo.